omuyimbi gwe bayita Chance Nalubega y'omu ku bayimbi ku street jam abali balina okuyimbako mu street jam mu kibuga Masaka ku lw'omukago oluwedde. Omukyalo ono yagaana okuba ate ng'ayimba olw'ensonga nti omukulu gwe bayita Mutima bali bateeseza miliyoni 2 n'amuwaka akadde kamu okutuuka ku kivuuna Mutima n'amutegeeza genda oyimbe n'agaana olw'ensonga tebamuwa balance n'agenda n'akakadde. Kati omukulu gwe bayita Abitex olunaku olwajjo yavuddeyo n'agugumula abayimbi abo baagaana n'abaalabisa omukulu gwe bayita Mutima omuli Spice Dana n'omukyala gwe bayita Chance Nalubega. Wana Abitex yaviirawo n'ategeeza nti omukyala ono twamubaninga emyaka 2 egiyise era omukulu gwe bayita Abitex ebigambo yabyogedde bw'ati. Olanga omuyimbi n'omulanga ugeze n'omulanga ku street jam nga abamu ku bayimbi bolanga abamu nga babadde wasiza beetoolodde Masaka yonna bagyetoolodde kalisiza abantu gye bava tebakomye ku ekyo babalabira ku baala ku bwere abayimbi tewakyali mu Uganda nnyota ya muyimbi bo bennyini be bateekawo embeera okulaba nti ebivulu bitusala asaba zino akuguza omuwa ssente ng'ogenda kukola Masaka mu Gwokutaano n'ayimbayo mu Gwokuna kati mu Gwokutaano abagenda kuddamu kulaba ki kyova olaba abayimbi bweru bagenda kudda ku katale abo abayimbi be batyo abatawuliriza talina muntu mulamu bonna baagwa atuuka n'agamba nti nze sirina tombuulira tebinkwatako mpa balance bonna baagwa kyokulabirako Chance Nalubega era yakomyewo mu buzeebu buli obwedda kuba bwe twamugoba mu bivu 20 years myaka 2 emabega. Okitegedde Abitex ategeeza nti Chance Nalubega bamugoba emyaka 2 egiyise. Abayimbi babiri okuli Chance Nalubega ne Spice Dana. Spice Dana yagamba bw'ati. Aya basa zensonga ezo omukulu ba promoter bavuddeyo ne bagamba nti omukyalo ono Spice Dana alina okuba ate nga yeddako olw'ensonga nti omuyimbi takwata ssente management yekwata ssente. Ne weebuuza ate ye yali banjiddewa oba okumanya nti kasente katuuse. Kati omukyala gwe bayita Chance Nalubega. Chance Nalubega omukyalo ono okuyingira endongo yagiyingira mu mwaka gwa 1991 mwezi gwali gwa 8 we yayingira endongo eno. Omukyalo ono yatandikira ku kyaki emu saidi zeye. Omukyalo ono yava saidi zene Masaka. Masaka waliwo kyaki bagiyita Gosma Church yaviira Masaka n'agenda ne maama we ne bagenda ku kyaki saidi ze bwayise bagiyita ku Life Church we babeeranga obudde obwo yamalawo emyezi ndowooza nga 3 era tebyatambula bulungi ebintu byali we yali asulaawo ebintu tebyatambula bulungi baabimubbako lwekuba ate ng'agenda n'ayiyayiya ebitaali byangu wadde n'akamu. Chance Nalubega ayingira mpola mpola ekibuga Kampala nga atandise okukola obulimulimu obutonotono awo nno wawulira bannaffe bayita Abafrika bagiyita abali bagiyita Pride Band obudde obwo birango byali ku radio. Chance Nalubega nga mwali awuliriza era abakulu Andrew Benon Kibuuka Lucius Matovu Joy ne Senkubuge Siasa be basobola okuba ate nga be bali abasazi mu nteekateeka ne bamuyamba okuba ate nga atandika okuyingira endongo. Awo nno basobola okuba ate nga mu auditions zebakola Chance Nalubega bamuleeta n'asobola okuba ate nga ayitamu era yasobola okuba ate nga amalayo emyaka nga 3 mu bandi eyo gye bayita Pride Band yakubira akayimba abakyala waliwo n'endala nyingi nnyo okuva mu 1994 paka 1997 era ng'agamba nti buli mwezi yali afuna emitwalo buli bali bamusasula emitwalo 8 era ng'agamba nti akasente kakuŋŋaanya mpola mpola kasobola okuba ate ng'atandika mu bandi gye bayita Gomiba Band. Mu mwaka gwa 1999 kwe yafulumiza oluyimba lwe bayita Guma Omwoyo era omukulu gwe bayita Kasiwuukira yasobola okuba ate nga muwamu akadde kamu n'ekitundu akayimba olwali lw'amaanyi nnyo lwatambulira ddala mu mwaka gwa 2002 n'afulumya oluyimba baluyita Bali Nsekerera omukulu Kasiwuukira yamuwamu miliyoni 3 bweddu. Omwaka gwa 2001 yakola oluyimba lwayita Yiga Okwagala. Albamu eyo ya omukulu Kasiwuukira yamuwamu miliyoni 15. Yafulumyayo albamu endala bagiyita I Love You 2 n'afulumyayo 3 5 awo mpola mpola n'asobola okuba ate nga atambula n'endongo agamba nti endongo bizibu byonna abirabye. Kati omukyalo ono asobodde okuba ate nga olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga ayise bannamawulire n'abategeeza byonna ebyali e Masaka. Omukulu Abitex agambye nti Abitex wulira bw'agamba. Abawagizi bange mbalamusizzaako Shambala enze Chance Nalubega Shambala 19 nze hit zaana wa Kabaka buddeyo njogere ku nsonga ezaali e Masaka. Mu kivulo ekyali e Masaka
tosalanga gwa kawala nga towulidde gwa kalenzi. Kati nange nzize muwulire zange ensonga. Abitex yagenze ku radio agenda ku TV anvumirira nga alaganga nti nze oba abayimbi nsonga za Diana n'okulaja nabuyalaja naye nze nvuddeyo kale batangaze bawagizi bafe abasajja abo ba 19 nga nze omuli Abitex basajja bazibu nnyo naddala Abitex oyo ayogera ekintu nga beewolereza naye abasajja abo naddala yo Abitex okuviira ddala edda Abitex mujoozi Abitex amanyira nnyo abayimbi nze nja kuboogerera kamboogere Abitex ndyazaamaanyi. Abitex yategeeza Chance Nalubega bamubaninga emyaka 2 bweddu tewali gye balina kubanga bamulanga. Chance Nalubega agamba nti Abitex wulira ebyabwe. Omusajja oyo wagendanga n'okwata gurupu n'otwala abayimbi n'obatwala bebamu ku bantu abalangaga abantu n'atasasula oyo gwe mulaba oyo n'otwala abayimbi abakulu b'ebivuga n'otambula abakubakinga abazinyi n'ogenda ku kivulu kye nga yakulanze n'okulanga nga takoze eki nga takugambye nga tomuwadde lukusa n'okwata abantu abo n'ogenda ku kivulu n'otuukayo n'omala okukola naye kweka najjako n'essimu n'abulira ddala nadda eyo n'ajerega abayimbi bampogganira ne baleekaana ne bampogganira nze nkola ssente basimu n'avuma n'ajerega n'agaana n'okudda omukubira essimu n'asooka n'agijjako ewiiki nnamba ekikulu ne bwe kiba nga kyafunye Abitex nga yafunye amazima ga Katonda bw'aba yakuwaddeko essente ze yakuwaddeko tasasula bbala. Aya basi Chance Nalubega endongo okutegeeza gitandika 1991 mwezi gwali gwa 8 agambye nti ekivulu kya street jam tekitegeerako okyali kitya lwaki bakinaze ekivulu ekyemasaka bannanga nga sibadde lukusa nawulira buwulizi kalango nakulaba baana n'ekipande nga bannanga ni imagine obujozi bw'abasajja ne balanga omwezi mulamba n'ensooka n'ensirika kati nze atagwanamu sente wadde emitwalo 3 muba munnangira ki omanye ebyempiseemu okutuuka wano wendi gwosobole okunnanga olyoke ojje osattirire bulandi z'abayimbi gwe Abitex weyita ki Diana Masaka wadde bannanga nali nina eshow yange olunaku lwe lumu bo bannanga oyo mutima yannanga simuwadde naye nalina eshow olunaku lwe lumu ne bayimba erunkulu ku kazinga kati amala okuwulira nga bannanga ku kazinga erunkulu babayimba ate nenfuna n'omulimu omulala era Masaka wennyini niwaba wajja omusajja we Masaka nangula okitegeera Chance Nalubega abadde musunguwavu nnyo ku nsonga z'abapromota Abitex ne mutima kati nze sikyayinza kukwata kugenda ku stage nze ku byempiseemu byemanyi nga sinnaweebwa sente zange navuga emmoro yamala kumala kuwulira nga bannanga eruuti n'alyoka jja ayogera nange bw'aleeta sente ampaaka akakadde yes yampaaka akakadde akkiriziganya miliyoni zose n'aleeta akakadde nga yamala dde okunnanga omwezi mulamba n'enzikwata neŋŋamba olw'abantu bange nja kujja nkole njagala balansi nti balansi ajja kumumpa nga ntuuse Masaka era na papa twavuga emmoroka ne twakola ku kazinga ne tuduka emisinde ne tuvuga emmoroka ne tugenda. Chance Nalubega awoneza Abitex agambye bino abiveemu kati nze kye nasalawo nze zange bamala kuzimba kubanga ndabidde mu duniya eno n'abo abagundi abo nga bandyaza amaanyi naye Abitex mweddeko mugamba mwe mututwala era mwe mutambuza industry eno mwe mulina we mutukwatirako ffe tubayamba ffe tuyamba ne twebrandinga ne tweteekamu ssente ne tukola ennyimba ne zigenda waggulu ne musobola okukutimba kati nze ataliimu mitwalo wadde 3 mwali muntimbira kinga sibadde lukusa omuntu ataliimu ssente bamutimba nenga mmwe ani gwe muyinza okukwatako nze saatundira mubi nze Chance erinnya eryange nalikola mu bulambulukufu
si mu bivulu abatundira mu bivulu era tebalina bwe bali. Okitegedde ye Chance Nalubega agambye nti Abitex abadde alina omuze mungi nnyo covid we yagira waliwo ebivu byamulangako n'agaana era okumusasula era abasajja batubonyaabonyeza naddala oyo Abitex n'emyaka 2 emabega covid atannajja. Abitex oyo yannanga mu nkuukaayi mu nkuuka nga simuwadde lukusa nenyomba n'okuyomba ku Facebook yannanga emyaka nakati akyabikola Abitex kula mwe mu kizibu gwe naddala gwe mwe ba 19 bambalese ba 19 mwe kizibu gye tuli mulinga abatume okukyankalanya abayimbi oyogerera mbosimanyi mwambaninga we nze nabikoowa nze kennyini nga nina gurupu yange nembakoowa okuntambuzanga mu ndya z'amaanyi nensalawo nti kantambule ne gurupu yange gomibabani sikyadda mu bisaawo ebyo bonaabonera bwereere n'okwata abadongo abazinyi abayimbi abakubakinga n'ogenda nabo ku kivulu ne batakuwa ssente nangenda mu banka nenzijjayo ssente zange nempa abantu nga sirina bwe naabakola kyakoleddwa Diana. Ate Abitex n'agaana okugamba mbu Diana yalagidde abantu baasitudde obutebe nabaddeyo badde babutwala mugagga wa Masaka yeyadduse najja ku stage amanyikiddwa n'awooyawooya abantu obutebe badde bajja kubwasayasa n'obulala